ngoyagala omukola gukutambulire bulungi shek kutambulire bulungi evemu nga listere tewali emizindalo nga gyogerwako giwulirwa bulungi osooka n'ofuna MC Madimbuko oyo kati MC Fish nze yakyankalanya bukyankalanya oyo nona buwonoonyi sabakkiriza era naniza omukyala okuba yatudde wano yakakwata ecupa emu ey'ekyokunywa etandisa ofuuka kale egenza ekyuka efuuse kyayi kkiriza nange ntumireko omusajja nga okuva lewazze okanya kuddira mwana w'abandi omuwabu w'ibigambo kati ng'oliggayo okuva leyazze mulaba ali ku cupa bbiri emu gyakomberera alinga ali ku ddagala ly'empanama oyo gulugulu owaye nentumira nga mukatoliki munnanga ali mukatebe aloota otudde sabakkiriza era ntwala akadde kano ntumireko nnyo abasajja ngaomwana twagamangulirayo ekyennyanja bananga balaye bali kuliyetiivu omwana kugamangulirayo bebi ekyennyanja nga n'oguyaye guddamu nedda onosonyiwa sente ziri ku memory card ezaawa okubeera nnyimba mukulu agamba kyoba akulira security kuba mukambwe nnyo abakulira security wano tubamanyi ab'eŋŋoma bebagenda okubeera nga batuddako saba taata tugenda kubeera nga tukyusamu kwongera sawundi n'okwotereza ebintu byo na bulungi nnyo bana bakulu nga batwalula kkiriza nsembye okwebazaako ketu events eyo eno tugiyita ketu ejjudde nanyiriyo wabadde tewamulaba essebo bamuyita saalongo kimere bukakata nakuno yakisaako tomumanyi ggwe kakati ssebo taata bana abakubi b'eŋŋoma kkiriza bukkiriza nti abayimbi bonna bamaze okuggwayo naye olwokuba tuli mu buddu nga tuli bantu ba buwangwa baganda tetusobola kukola mukolo ne gugenda mu maaso nga tetuliddewo kintu kya buwangwa kyonna bano kusabasajja yabakkiriza ssebo taata tiimu andi taata tiimu saabagoma ssebo yene yalondebwa era neesiimibwa kati mutulageko kyelwinako tubawaddeyo obudde butono nnyo kade gona tubagobawo
Sabagoma timu yenze director w'ekibina ekyo omulongo Kato saba Katikkiro wa Buganda uyasiba okulinya Sabagoma simu Katonda nnyo nga tonnagenda mu maaso abakulu bantu bakubiriko obugalo obw'amaanyi ogenze n'okuba engoma nenengera nga Ssaalongo Kimera agamba okutuula ewala kibi abana agadde genda akuyita ssebo wuli wali omukulu kankuwerekereko omulabe ijja nga buuka wano okubya engoma Ssaalongo n'agamba bamba twaleko bukakata abaana kanzije mukulage waali ssebo omukulu wuuna asaba kusiimako webale kukwata ku bitone by'abaana ate nakwagala talent ssebo omukulu asiimye akusiimeko wekiri lo wasi enamba ya Sabagoma eri ku t-shirt yawo ali mukubala wekiri oba kwande kakadde gwolama Ssaalongo nawe akasigaddewo siri bulungi wekiri olenyo Ssaalongo yangu watugabane Gwenani 075 yeno jogere mpola mpola tuwali tabu wano oli buddu Kitengeza Masaka 075 aha 00 otyo 26 amajisome mpola mpola ono kajisome ayangu watugabane sebo nze yakutendeka tugenda gabana director ayogere enamba ng'esimu omulongo Kato Sabagoma Kitengeza Masaka ngenda teka ekivulu kya ngoma 20 Maria Furo ngakube ngoma 20 ayinza Katikkiro wa Buganda gwe yasima okuba omusajja asinga okubivuga wano mu Lubiri mu Uganda eyawangula empaka kiwa bugalo tumukuberako omukulu abasajja twamulaba ku TV ne tugoba omusajja mukadde kumbe mwana bamanya no ku TikTok ne banna omusajja akoba nga yeyagala eyoyo enamba ng'esimu sebo etata eri 075 075 00 26 okwanjula mbaga buli kimu jangu mu Kitengeza Masaka obuze njagala omusajja gubeta Sabagoma tusimye nnyo mwabi mwebale nnyo obuwagizi bwammwe mpozi abakyala abaagala okukula atudde wano emmanju bafunye nokusente Sabagoma ojewa Buganda wa emirimu nkola gya kettu ssebo ngenda kuwako ebbiri tofaayo oba 10 olaba womwoki atatanjo kyewusi talina na 10 ogavulana wabwere mukama waffe ali eri sabajja nekambulana sokonjo kyeyo ng'abantu balaba ankweyo 10 owa emusimu nange okuva emasaka njo kyeyo ankweyo 10 tulage bannamasaka nti mulina sente yongera omulundi omulala nandironi nange ali wali annengera ekyankeera zino tezigula bbiya aha nina ne girlfriend nazze naye ate jawo lindako kakati saba taata olamadimbuko ogaba opposite olina akakadde ennyongera nedda taata nange siri bulungi bantu bange madimbuko olaba onjo kyayo kakati sabo wangi wana wetulaga watabu mama